Tessa Studios, impacting generations. Switi obulungi bw'obusuzi mu mutima gw'onsaba butuuze buzudde gwe wange onzingidde nezedde kambuulire ne maama wange kuba mu maaso agange tolisobya ene wange ewange wetosobya kuba mu maaso agange tolisobya ene wange ewange wetosobya nkweyitira perfecti amazo gange galamula nkweyitira kyozeni omutima gwange gwalonda oli wano. Naye nze nkubulire maama, ebintu ebikweraliikiriza temuli, kwe simanyi nakikweraliikiriza. Mwana wange Natukunda, bw'oba oti obirowooza naye tomanyi muzadde kyaba awulira eri omwana we. Simanyi kikusumbuwa, simanyi kyoyitamu, ngezaako okugamba ombuulire, toyagala kumbuulira. Onaagendera ku bigambo bya mutabani wo onaamalako? Ate okuba nga kyayogera kituufu nange nkulaba. Simanyi oba ogenda olinayo maama wo omulala gw'ogenda okubuulira. Sikitegeererako ddala. Maama sina kintawaanya. Nkumanyi, saagala onnimbe. Mbuulire ekituufu wabanga mutabani wange entale yakusumbuwa ekyo nakyo nkimanyi. Naye ate entale ndaba nga tali mumize gisobola kutulugunya. Lwaki weemalako emirembe? Maama akkiriza byange sooka ove ku bya Mugisha byagamba. Ndi bulungi ky'oba omanyi. Natukunda olimba. Amaaso gennyini galaga nti olina mirembe. Galaga nti olina ennaku ku mutima naye nga togyogera. Kati ogenda gamba ani? Maama, just ninamu kasenyiga. Kyova amaaso ge galinga bwe gali kikimamyufu. Ninamu kasenyiga katonotono kyova aninga bwengi. Naye siina buzibu. Kati golowooza. Bwekyannaline olubuto lwo n'enkukuza n'ova ku mwezi gumu ku lunaku mwezi myezi n'ogenda ku mwaka. Sikumanyi paka wootuusaawo. Golowooza nga sitegeererako ddala. Nze nkubuulira munaye bikweraliikiriza si bituufu. Ate era gwe neeraliikiriza. Kuba buli wobeera nga toli mu ssanyu nange ekinkwatako mba siina ssanyu. Bw'obeera mu mirembe mba mu mirembe. Ndi musanyufu maama ky'oba omanyi. Ne Mugisha mwennyini engeri gyambeerako ng'ayogera ayogerera ddala nti tolina mirembe. Olina ebikusumba ewaka naye toyagala kwogera. Mbuulira kiki omusajja ayenda takuwa mmere. Sibirina ebyo tubive nako. Tubiveeko. Oba yafuna omukyalo omulala nga toŋŋamba. Tubiveeko ebyo. Mbabazi wayogerako naye? Mbabazi yankubirako ku ssimu. Naŋŋamba agenda kujja ndabe. Nali manyi we yakomawo yasookerawo okulabako Mugisha yekka gwe yalaba. Simulabangako naye yankubirako naga akyalina ebimusumbuwa naye tujja sisinkana twogere ku nsonga ezimu. Kale katusuubire alinayo byanagamba ebyamagezi oba oli awo akonde ku kaseete. Kuba munnaye tolina kwerabira nnyo ate gye wava. Saagala odde ku bantu balala olowooze bantu balala. Alina byakuleeteddeyo ng'akasiimo oba ki? Sinamulaba tetunasisinkana naye okwogera yankubiddeko naye tetunasisinkana. Kale maama oba olina ekirala kyonna ojja kuŋŋamba naye ebikwatagana n'okuba nti ndi bulungi sirina buzibu. Kati ekyo ekibuuzo ky'oŋŋamba bw'oba nina ekirala kyonna nja kugamba gwe alina okuŋŋamba ekyo nze alina okukikubuuza. Oba olina obuzibu bw'oyitamu buŋŋambe. Kati ontyako ki? Tebuliyo maama. Mwana wange Natukunda. Wangi maama.
Kiki nze sibitegeera n'embeera gye wampiseemu. Buzibu ki? Obuzibu Bina kugamba byakumazeeko emirembe. era bwe kiri kubanga mpulira nga nkooye, mpulira nga nzitowereddwa okumbuuza ebintu ebigambo bye simanyi ne mwegatta n'ab'ekyalo ne mummalako emirembe. Banaye maama nze sinneegattako n'abakyala era ekyo sisobola kikola. Bwe kiri Sha. kuba kati bwe munkaka buli kaseera ne mumbuuza wali oli mwannyoko Mugisha ne mwogera n'abantu b'ekyalo ebigambo ne bitambula. Enfa ya muganda wo Natasha gye nabagamba kirabika mugiwakanya. Kati mpulira nga nnemereddwa. Maama tewali awakanya kintu kyonna. Ate nze sisobola kwegatta n'abakyalo n'enkugeya. Okiwulira? Ate bye ebigambo babijjawo. Nze simanyi. Kati ate nze abyogera. Mama Kati. simanyi. Olwaleero nsazeewo era kyekikumpisiza. Neetikula omulundi Mugugu ki maama? buli wembirowooza mpulira n'amaziga ku mutima ag'omwana wange. Nali manyi yawummula yagenda n'emirembe lawummule naye ate mumunzijukiza buli kaseera nembulwako ekyokukola olw'ebigambo byammwe bye mwegasse n'ab'ekyalo. Kati olwaleero Natukunda ebigambo bino mbigamba gwe bwajjo bigamba bannyoko ne bagamba kaneetikula omugugu oba oli awo n'afuna emirembe ku mutima. Kikaakati sikutegedde. Kiki? Mbuulira ate ontiisa. Ontiisa. Kitali enviiri zinvudde ku mutwe lya niwentandikira siraba. Maama ontiisa naawe kiki? Bye boogera bituufu. Ebituufu ebiki? Natukunda lwali lumu tugenda ne anti wombabazi mu nnimiro. Twali tulima twagenda okulaba nga muganda wakola ki ajja Natasha. Ate teyali bwakulima kuba twali tetulowooza nti ajja nakujja ne mu nnimiro akola ki Alime. alime. Ate teyajja kulima kuba teyajja nankumbi. Era ebyakatonda oba sitaani oba ki ekyamuwawanula gye yali najja atulumbe mu nnimiro n'atagumiikiriza kulinda tuteeke waka. Nejjusa olunaku sirwerabira mu bulamu bwange era tebirinba mutwe ate nga mu abasinga n'okulunzijukiza. Twali tulima muganda wo najja. Oti? Bw'ajja nalina obusente bwe yali anteresezza. Najja ng'abunsaba. Nagezaako okumunyonyola naye teyawuliriza bye namugamba. Kati mu butawuliriza neyekalakaasa nnyo omumanyi kuba ye yali tasirika ng'ayogera. Nkugezaako omunyonyola ennyo ate ye n'alaga nti agenda waggulu. Namugaa akakkana nga ngezaako mukakkana nga takakkana. Anti wombabazi ye yalowooza nti batulwana. Ndakoma. Mbabazi we yakusanga ne Natasha n'alowooza nti mulwana.
Natasha. Ned, sinnakugamba nti oyamu. Wampuliddeko nga nkyo. Kati mukujja ng'alowooza tulwana. Taase. Simanyi oba kyajja kitya. Oba zaali nteekateeka za Mukama. Oba sitaani. Mama wamutta. Lwaki onsala ekirimi nga sinamalayo? Ebigambo bino mbikugamba lwa nnaku. Sibikugamba lwa ssanyu. Kuba njagala neetikula omugugu omule. N'omwana nga awumule mirembe. Mubiremedde. Saalibadde ngambyo. Mama malayo. Mu kabuvuŋŋana ako saamanyi oba yalinnya ku ki, oba jjinja, oba kiki. Nalabira omwana ng'aseerera ng'akuba. Mu kugwa ng'akuba omutwe ku jjinja. Yali mutume. N'azirika. Twatya. Twatya mwana wange. Ensisi yatukwata. Twalema n'okuba essimu oba okukuba enduulu okuyita abantu oba okuba omulanga tuwooza oba akyali mulamu. Maama, Mbabazi owaffe ye yategula Natasha n'amutta. Si bwe nkugambye. Kugambye yagwa Anti ogambye yabalaba mulwana n'ayagala ataase. Yali ajja buzi kugambye nti yamutta. Kugambye yaseera simanyi kiki kye yalinnya. Natasha yagwa bibye. Yagwa bibye. Kakasa maama. Kati nkulimba. Mu kutya okungi nga tusetula omwana nga tumujjusa mu nnyumba. Saafuna kugamba nti nkubirawo essimu ne tulowooza oba anadde ngono tumujjawujjako ebigaana kwe kubira omusawo. Mu distance eyo yaliwo omusawo okujja. Kozi omwana ndoza yali omukavuyo simanyi. Kuba nange nali simanyi nti afa wabeera mu kaseera ebyali ebyokusaba. Mwaba bindeetedde. Mwaba nzijukiza omwana wange. Mama tawanya mukujja. Mama Natasha nze gwaba atawaanya. Akutawaanya naye kati gw'olina musango ki? Anti kaakati oba oli awo ye abadde tawulira mirembe mu byayogerwa. Mama agamba simanyi yafa kikutuko, simanyi yeekola biki ng'ate si bituufu. Kati era ekyo kiringa kikutuko. Ne bimulemesa okuwummula emirembe. Kakati mama ogamba ffe tukumazeeko emirembe ate nze ŋŋambe ki? Omanyi byempiseemu ne Natasha? Simanyi mwana wange kiki busungu, yagenda n'obusungu bungi ku mutima nga bwe bumukomyawo. Bw'atyo bwe yafa. Omusawo yajja n'atubikira nti afudde. Kwe kubakubira. Mama lwaki temwatugamba? Bw'atya. Oyinza n'okuba nga byo byonna byoyogera nga waliwo omuntu ow'ekyalo eyabalaba n'agamba mbu omwana mussemutte nga yabalaba mumusitula mumujja. Omanyi bagamba ebisenge birina amaaso n'amatu. Bw'oba olowooza tewali akulabye kumbe waliwo akulengera. Mama gwe weeyogezaako. So singa watula wansi oga abantu bannange omwana kino kibaddewo n'aserera n'agwa. Accident zibaawo. Kyali kyekanga omwana nga bwe nkugambye natya. Ale nasalowooza nti yafiirawo mu kugwa mu nnimiro. Nalowooza tunamusitula ne tumuzze waka naddemu. Ebyagaana. Mwana wange awummule mirembe. Omutima gunnuma. Simanyi kyakola. Goge mazima. Oba yafa nga alina obusungu nga bwe yali ayomba. Kakati Mugisha. Wangi? Gw'otuula mu nkiiko z'abakazi ez'okukyalo n'ofuna olugambo olutali na lutuufu. Ate ngamba ki zeefuna? Ate ebyogenda oyogera ebitakwatagana. Bigambo ki byenjogera? Gw'obulako ebigambo by'osala. Anyway, yo si y'ensonga. Kakati ekiriwo munaye no maama yambuulidde ekituufu ekyaliwo. Ekyaliwo ku byaki? Ku byonna. Nalwaki abantu babeera ku kyalo bagamba simanya maama ye yatta muwalawo. Yakigambye. Nkujjira.
naye ng'okimanyi olunaku Natasha lwafa Mbabazi yaliwo. Anti byo byonna nkugamba luli. Byo byonna nkugamba Mbabazi yaliwo ne maama yaliwo. Batubuulire ekituufu ani atta Natasha. Byo byonna nkugamba ng'ompakanya ng'ongamba sima mbeera mu mboozi z'abakazi nyingira ebitankwatako. Byonna nga bikunnyonnyola n'ofuula omusiru. Anti toyogeranga bintu nga tolina bukakafu. Ne nkugambanga ebintu byange n'ogamba Mugisha ndi mulalu. Sinnakumalirayo nkujjira. Mbabazi yaliwo. Yaliwo. Era buli ekyagenda mu maaso yakiraba. Byonna yabiraba. Owaaye nze nkugamba. Gwe tolina ky'omanyi. Nina. Kati kale gwe ngamba. Mbabazi yaliwo ne maama yaliwo we nakoma otegeera naye njagala mmanya ani yatta Natasha. Leero gwe kati wulira byonyumye. Yongera mbuulira yogera ekituufu ky'omanyi. Kati ongambye omanyi. Koze kati kansirike gwe ongambye. Kale mbuulira. Yaliwo. Natukunda kikyati. Bizibu tebimanya nnyumba mbi. Naawe oyagala bisirikira nga bali. Nakyo nkisobola kuba Mugisha omwago. Tegulina ppata. Kale nsirise. Kaakati. Mama yaŋŋambye mbu simanya baali mu nnimiro, simanya Natasha yali yamuteresayo obusente, mbu ate simanya nga najja ate bw'ajja oba ne bakaayana nga sente obazaagala mama nga beebanja. Simanya mbu ate Mbabazi oba yafubutuka wanze naawe. N'akola ate Mbabazi? Sente n'azitwala? Mugisha nze nnyumya. Mpwe kale Ky'otamanyi siriko okimanyi. Awe njagala. Mbu simanya. Mbu oba yafubutuka wa. Eri omubisiko. Ombuzaabuza tonganya nakwogera neerabidde ne bwenkomye. Ogambye oba yafubutuka wa. Kaakati bw'afubutuka eyo musimanya n'alowooza simanya Barwana. Kaakati mu kulowooza mbu Barwana n'ayagala abataasi. Ng'ani nani abalwana? Kati maama. Oli n'oli. Ani nani? Yogera ekintu ng'okyatula. N'alowooza nti maama ne Natasha Barwana. Tibaali tebalwana n'alowooza. Nze naa. Si ebintu byo tebigguka. Kaakati mbu simanya oli n'alinnya simanya ku ttaka naba n'aseerera mbu n'akuba omutwe ku jjinja. Ani? Nga Mbabazi atuuse. Kati mbu n'azirika. Ne bamutwala ewaka mbu bagenda oyita omusawo nga kapuuti ne batukubira amasimu. Ne balyoka batutegeeza nga bw'afudde ekikutuka wamma ggwe. Gwe Mugisha. N'aserera n'agwa ku jjinja. Bye mbadde nkugamba obadde obiwulira. Ogambye n'aserera n'agwa ku jjinja kitegeeza maama ne Mbabazi be batta Natasha. Be batta Natasha. Bye nkugambye obadde obiwulira. Ogambye maama ne Mbabazi basindika Natasha n'akuba omutwe ne bamukwata omutwe ne bagukoona ku jjinja ne bagukoona-koonako ne bagunyweza ne bagukulukunya ku jjinja. Anyumiza gwakoowa. Bw'ŋŋambye. Bwe mutambuza ebigambo ebitakwatagana ate nkizudde Mugisha olabika gw'omu ku badde batambuze ngamba ku kyalo nti maama yeyatta Natasha. Bw'ŋŋambye negwe omwekulukunya omuntu ku jjinja n'olikulukunya n'omunyiga ejjinja. Kyogeddeko ekyo ekigambo. Si bw'ŋŋambye. Ngambye yaseerera n'agwa ku jjinja. Ng'olwo anaamusindise ng'olwo Mbabazi amusindika. Accident. Omanyi accident kyeki? Ekizibu kyo oyogera nga atalina maani. It's a sudden happening. It happens just like that from nowhere.
Kushtegedde teyamanya bonna baaliwo bonna baaliwo maama n'embabazi be baaliwo accident eyo ng'etuukawo si accident baamukwata ne bamunyiga omutwe ne bagukoonakona egutu ku jjinja be baamutta ekitegeeza abantu beboogera ku kyalo bituufu bulijjo bituufu n'omutamiivu olaba yakiraba omutamiivu omunywi w'omwenge n'amanya amazima Natukunda wali wagana omanya amazima Mugisha nze sigenda kaana naawe ate era okyaganya ogakkiriza nkuwulidde ekiriwo Anna maama nga muzibu maama natta muwala we Mugisha ngwe maama natta muwala we n'amutta yali accident kati siri kompulirize sirika ate kwe nkumanya sabuka nnyo tekikugaana kutambula saketi mpaka wa maama kola booti kola ekiro kimu Natukunda mpayo emitwalo egi mpayo emitwalo 3 jaji mpayo emitwalo 3 ngenda linnyirawo kati ngenda mu kyalo ondanga we ndi mwovulo ngenderawo mu kyalo nga bwendi nga sizze waka sizze wa kati wuliriza Mugisha alabika tontegedde bulungi sirika owulirize nkugamba ebituufu maama si yeyatta Natasha mbabazi si yeyatta Natasha yamukoona ejjinja wuliriza kibanna ejjinja liruma wuliriza yagwa accidentally n'akuba omutwe ku jjinja n'afuna internal bleeding omusawo n'ajja leeti Natasha ne bamutuukako ng'afudde basuspekiti 3 mbabazi maama n'omusawo kaali kakodyo kaabwe teekamu n'omusawo batulimbelimbe okuva nga olaba batulimba dda Natukunda baali batulimba nkugana Natukunda batulimba n'ogaana okukkiriza maama tasaawa kutuusa buzibu ku mwana we kkiriza byange lekerawo sabuka n'ebigambo va mu ŋŋambo z'abakazi ez'okukyala enkiiko zaabwe tosituulamu manya amazima ebisigadde leka boogere nika tugakudda abantu b'ekyalo kuba bajiwa tuli batemu kumi wano batogezaako si bituufu just kiteekwa kubanga waliwo eyabalaba nga bamusitula bamujja mu nnimiro bamutwale wakalaba omusawo ne balowooza nti balina kye bamukoze so nga tewali ne tuvumanga abantu ne tubagamba tebatwogerako ne tubakoze ebindundu omutamiivu kate mu kuba oluyali abiŋŋamba kumbe bituufu si bituufu ebimu bituufu ebimu si bituufu mpe emitwalo 3 bamutta si bituufu Natukunda tewali kye weetaaza ssente amazima ge weetaaga okuwulira nga kugambye Natukunda olwo nno njolekera okwolekera wa mu kyalo kola ki tondaba bitwasembako okwogera ngenda mu kyalo kulaba maama tumalirize ensonga zino mu bulungi oba mu bubi Mugisha mu bulungi oba mu bubi oyagala kuddamu kukosa maama biwundu ngoloze naku gyalimu temumala naku ki gyalimu gamba essanyu lyalimu naye onaakuladde gamba essanyu lyalimu tosobola kukozesa ku bwongo obwo bwongo ki kati ngenda bukozesa nga woŋŋambye kituufu kati kambukozese bwe nti sente wannyima nazifunye n'okusukkamu ninye ŋŋende mbeeko nebyengula mu katawuni ebigenda okunnyambako okukola ku mirimu gye ŋŋendako kakati Mugisha ate bulungi nkuwuliriza eki saali awuliriza onduyisa wuliriza maama yaŋŋamba ebigambo ebyo mu nnaku ennyingi okitegeera naku ki maama ng'akaaba amaziga nga ŋŋamba ebigambo ebyo ky'oba omanya n'okusalawo aŋŋamba eyakijja wala wakitegeera kati ate okuddamu okumwogeza ebintu ebyamunakuwaza bwamukubisiza operation gw'omanyi ekintu kati ate gweoyagala otte maama direct gw'omanyi ekintu wala bw'omukubisiza operation ng'omubuuza ebyo ebintu nze siri mutemu tannatereera wayisewo ebbanga ttono ate oddemu omubuuza ebintu byebimu ebyamuwanika omutima luli Natukunda siri mutemu ekintwala kiikino
njagala ampe answers zange zenina ezebuuzo bye nina byonna. Bw'ofuna answers ezo Natasha agenda kudda. Agenda kudda. Nkola investigation yange weggwa obulungi buli omu abeere contented mu mutima gwe nga mukakkamu. Njagala ampe answers ebibuuzo bino wammanga. Enfa ya Natasha agimbuulye bulungi. Ampe answers endala ezikwatagana ku lwaki yasirikira ebintu bino ebbanga lyonna. Era ampe ne answer lwaki mu kugamba yayita gwe wekka. Mukukuta kitegeeza waliwo ekintu ekirala kye sinnamanya. Kankubulire Mugisha. Ebintu ebimu tebamala gabyogera bato. Oyagala kuŋŋamba tolinayo kyama buli kimu ekyo nkimanyi. Nina kyama kinze. Buli kimu ekyo nkimanyi. Buli kimu okimanyi ndi bwereere nga wondaba. Mugisha. Owagisaba omwana w'abandi olubuto wagamba ani? Oba olowooza saabimanyi. Wagamba ani? Nagamba ani ati? Wagamba okimanyi watemulira ddala ng'olaba. Nze? Toyinaamu yadde akadiini akatinibwe kati mu mutima gwo. Okimanyi obwo butemu watemula. Bayibuli egamba etya muzaale mwale. Oli yeyatta yamugjamu nze siri muti. Gwe wamuggisaamu. Wabigamba ani? Dokita akimanyi. Dokita yali omutemu. Kati sirika. Ndowooza okimanyi bulungi nti ebintu ebimu tebimala googerwa. Okitegedde? Ekyo si kyama naawe. Beera muntu mukulu. Ekyama ng'ekyokutta mu. Kati oli mutemu nnyo emirundi 10 eri yali accident gwe watta olaba. Kankubuuze singa gwe mama yakujja mu lubuto singa woli ku nsi. Ate olya by'oyogera anzijemu atya. Singa wakujjamu obulamu singa wafa. Anzijemu atya ayagala bamusibe. Anzijemu atya mu lubuto. Gwe naawe tukusibe wajjisamu omwana olubuto ngende ku polisi. Biki by'oyogera abantu be banaakuwulira. Kati sirika kati nkujjira. Ebintu ebimu n'engeri ekintu gye kyagwawo ekyo si ky'ekintu ky'omala ogenda gagamba abantu. Si bye ebintu by'omala gwogerako. Kiwulira? Maama ayina ennaku. Gwolooza ebbanga lyamaze ng'asirise ye teyeenenya mu mutima gwe. Nange nina ennaku. Ayina badde n'ayina guilt muli alowoozaamu nti oba kyava ku ye. Naye nga tesiba ekyali. It was just an accident. It happened. Lwaki yakikweka? Yakitukweka ffenna n'atulumya. Lwaki wakweka nti wajjisamu abandi olubuto? Okiremerako ekigambo. Bw'onaafuna ansa y'ekyo ng'olyoka otambula ogenda obuuza maama byeyagala omubuuza ekyokulala. Mugisha, gwe Natasha akulinako ki? Ng'omanyi bye mbadde mpitamu ne Natasha. Ate omufu biki by'oyitamu naye. Mukola bubaga mutegeka pati. Mubadde mumpita omulalu. N'oŋŋamba wano gwe mwennyini waŋŋamba nina empya esaze ku matama. Wali oziina tebakuba. Baawo. Omanyi yali avaako ebyo byonna. Ani ate? Baawo. Ntale. Mugisha, okimanyi nze nandibadde nnyiiga ssaawa zino eno ne nnyiigira maama bubi nnyo. Kubanga ate Natasha mu kwagala nze simanyi. Era njagala nakwogerako ne maama ku nsonga ezo. Kuzaaki? Nze Natasha abadde nga nzijira nga ntawaana. Natasha akyankalanyiza amaka gange oba obadde tokimanyi. Byonna byonna bye mumpise ng'omulalu nti njogera nze kabadde nga Natasha. Natasha? Osobola obbeera awo najja ne yeeteekaawo nga takweraze naye ne yeeteekaze. Omuzimu gwa Natasha? Bituufu. Ebintu ebyo gye biri. Naye lwaki mwesirwaliza ddala? Emizimu gye giri. Wowe Natasha yuyo omuzimu. Wowe nze tose. Gugo dduka. Eyo nkola ya sitaani bw'atyo bw'akola. Yuyo Natasha muzimu. Duka dunga todduse. Yuyo ali awo agenda kutema agenda kukuba empi. Nga gukuba nnyo gubba oluyo mu muzimu ne gufa. Lwali ku giro kikolanga. Ate kankubulira. Muzimu. Namumanyiira gw'omanye ebbanga lye mmaze nga Natasha ndabikira. Kati muzimu gwambala guti. Nga bw'ayagala. Emizimu tegigenda nangoye mu wansi eyo gye babwereere yajjanga ali bwereere. Buswa omusezi Natasha omuzimu mbugwa kulumbanga nga musezi. Mugisha. Todda nga mukuŋŋamba bintu bya kisiru. Beerako serious ate okule. Oli muntu mukulu. Owulidde? Omuzimu gunyombye. Wuliriza. Ndi baabawo. Nkugamba ebigambo bino wammanga. Fuga omumwa gwo n'ebigere byo tolinnya mu kyalo. Mugisha n'enkuwulira nti walinnya mu kyalo ogenda kunfunamu ekizibu. Tolaba nti mbadde nkuignoringa byonna ebisirusiru bye weekoza.
ojja kunfunamu ebizibu. Kati kyogamba sigenda mu kyalo. Nkugambye ogeza bakuwaana. Anti ongambye neekoza nnimba Amuzimu. Sige kati nibusente ninamu emitwalo 3. ogeza Najo njitwale mu kyalo. Kati mbireke. Nini bali ogenda mu kyalo olinye ku bus otuule muri ngukunyike. Amuzimu. Gukulumba. Ne mwine ebibozi. Okyabiyita ebyomuzannyo sebo. Guga. Naye ojja kukiraba. Natasha yuya. Wabula nviira. Yeah. Emabega o. Kaakati nina ekintu kyesagamba. Naki Oba mbitandikirewa. nze nakulaba kulemeddeko ebbanga ddene nga ndaba embeera zo teziri mu buntu naye nkugamba ombuulira ekikuluma n'ogaana nange nensalawo munaye nkuleka. Omanyi bw'owaŋŋamba ebintu biri ebyatuukawo ebya Natasha. Nzirayo ne mbirowoozaako. Ne ngamba obuulyawo naye kankubuulire. Kubanga bampise omulalu, bampise simanya katwewungu, bampise buli kimu. Ng'olwo lunaku biva ku ki? Natasha. Ne Mugisha naye mugamba jo juzi yesi jore nabadde naye namugambye ati nga sinajja kulaba mbadde naye. Naseka n'agamba muze byenjogera tebiriiyo si bituufu. Nga ye alina ebituufu wasinzira okugamba ekyo nti si bituufu ng'alina ebituufu. Kugamba ekyo naye maama okuva Natasha we yafa wayitawo ebbanga ttono. Natasha n'atandika okuntawaanya. Natasha nga nzijira. Natasha n'akyankalanya ewange. Ne ngamba oba lwa musajja. Era nga buli wajja agamba ava ku musajja wange bw'otamuteetoke nafuna mirembe. Naye kati eyo y'embeera gye mbaddemu. mbiwulidde naye bukyanga twayogera ku bino bye nakugamba enfaayo era akyaddamu okulumba. Obadde aludde. Naye nakugamba mbuulira sobola osala amagezi ekikusumbuwa n'ogaana. Kati walibuulidde ani otagamba maama wo? Maama gyeri ebintu bye batamala bwogera mu bantu. Naye nga nze maama wo. Kati ekisooka ffenna tukkiriza nti emizimu tegiriiyo. Kubanga omuntu bw'afa aba afudde. Mpaka ate Yesu lwalidda n'akoze ki? N'atuzuukiza. Naye kati bw'ebbanga ffenna tukkiriza ekyo tandika nti okujja okugamba nti maama Natasha ntawaanya. Tandikirawo. Ati kati wakifunako tewakifunako? Ebyo ebintu mwana wange kyenkusaba teri kitaliiyo. Emizimu gyegiri naye kyolina okwekwasa Katonda. Nze mbakuliza Katonda. Mukuze mumanyi kimukusaba. Ekyo nkimanyi maama. Kyova olaba nze olw'okuba nga nakimanya nti talina bulabe bw'asobola kunkolako, ne mmanya nti Natasha mufu talina maanyi gantuusaako buvune oba gasinga gange. Kyova nze natuuka ne mumanyiira nga bw'ajja ndaba mulabe nate nga tekijjaawo nti nno ankyankalanya. Era ekyo kiba kibi. Omuntu yafa aba yafa yagenda yawummula. Alina kuwummulira gy'ali so si kudda mu bantu ate balamu. Naye mwana wange kyenkusaba era we tuva wano tugende tufukamire ku maviivi ago twekwate mu ngalo twongere okusaba. Eyo embeera tugigobere ddala mu bulamu.
Siinayo magezi malaayi genyinza kugamba nti tukole kino oba kino okukkakkanya Natasha. Tulina kusaba, tulina kwekwasa Katonda, teri kisinga Katonda. Kino kimanyi maama. Era kyolina okwekwasa naye buli woobeera. Ne woobeera ewakaawo togenda kwebaka nga tukoze eki tosabye. Buli oluzuukuka bw'oti saba. Buli ssaawa yonna gy'ofuniramu akadde ng'otudde awo weekwase Katonda. Era maama kyekwa. Kubanza kwembakuliza ekyo kimanyi. Nsaba. Nze empagi yange Katonda ye empagi yange kwe neekwata. Okuba nga ndi mulamu bingi nange byempitamu. Bisobola bagamba nga maama wange. Naye kati nga ebyo tubivuddeko kuba era saagala nnyo mboozi ya Natasha kubeera mu kamwa kafe. Kireka buli tumwogera ate mmwe mwabadde bamwogerako okusinga maama tewali abadde bamuzuukusa gy'ali nga tawoteeba. Natasha nali simwogerako. Nze nali mu nnaku yange mwana nga afudde. Ndi namutakkiriza bye nabagamba. Mba ndi awo nga yeewuuyo. Yasooka kunzitira mu birooto. Nga nti abalaba mutandika okwemulugunya nti oba yafaaki oba yafaaki oba tulinda enfaayo. Ne mutanzikirizaamu kye nabagamba. Naye kati omwannyoko ono gundi Mugisha ate kyeyo yafuna omulimu gwakola ogulya omunaanyizibwa. Mugisha takweraliikiriza. Mugisha muviireko ddala. Muviireko ddala. Ali bulungi. Gyali eyo ku Kampala akola fujjo lye ayogera bitakwatagana era nga omumanyi mutabani we. Tetumukusinza. Kaakati okyoba omanya ajja kuba bulungi. Nze siyeetaaga muteeka mu layini naye ajja kuba bulungi. Ate ono omuto Gyali asoma gyali. asoma. Asula mu hositeeri era nga bwe naggamba. Naye nti aludde Sibeera kati naye. afunayo budde najja n'akukyalirako. Era nange Kati tumuwa kasente tufuna budde n'ogenda n'omukyalirako. sente bwazinsaba nga nzirina nzimuwa. Naye ate bwe mba siinira mba siina. Naye munange gwaliwo kati. Gwalina okulabirira banno, gwalina oyimirirawo ng'omusingi. Maama era nkikola kyenkola. Tobasuulirira. Sibasuulira sina gwensuulirira nkikola. Ne Mugisha fuba okulaba ng'omuzza mu mbeera entuufu. Oyo Mugisha ye waakulwana nnyo naye ngezaako. Switi y'obulungi bw'obusuzi mu mutima gwonsaba butuuze buzudde gwe wange onzingidde ne sente kambuulire ne maama wange kuba mu maaso agange tolisobya ene wange ewange webasobya kuba mu maaso agange tolisobya ene wange ewange webasobya nkweyitira pafekiti amazo gange galamula nkweyitira kyozeni omutima gwange gwalonda oli wanu in a million